ebyo bibadde mu bitundu bya Kabalagala ng'abavubuka bateze mu Eritrean mu bitundu ebyo ne bamukuba ne bamubba. Ffe nga poliisi twakoze ogwaffe okutandika okunoonyereza. Mu kunoonyereza okwaffe twakutte bonna ba suspects oba abakoze ebikolwa ebyo ebyokubba n'okukuba mu Eritrea. Twakutte 7. Omu ku bo abadde agezaako okulwanyisa abasirikale ate nga tuli mu operation mu kikwekweto ng'ekyo tewali kissa. Abadde agezaako okulwanyisa omusirikale ne bamukuba amasasi agamutirawo n'afa. Abasigadde 7, abasigadde abalala 6 twabatwala mu kooti e Makindye. Wenjogerera kati bonna bali mu remand e Makindye ku musango gwa aggravated robbery oba okubisse eriyanyi. Twakoze search nga tumaze okubakwata mu bitundu gye basuula awaka gye basuula gye babeera ne tuzuulayo amasimu 22 ng'amasimu gano babbye ku abantu banjawulo n'ebintu ebirala bye twabazudde nabo ne piki n'ebintu ebirala bingi. Kati ebintu bino byonna tugenda kukozesa nga exhibit, naye twagala okwebaza n'okusima abasirikale baffe abakeesi naddala aba crime intelligence n'aba flying squad abakoze ekikwekweto ey'okukwata bano.